Katonda bw'aba abiyingiddemu buli kimu akiza bujja. Katonda bw'aba abiyingiddemu buli kimu akiza bujja. Lipooti z'abasawo, lipooti z'abantu ne lipooti ze weegabira Katonda tazimanyi. I mean, God is above every speculation. Abasawo bayinza okuga nti emyaka gikuyiseeko egizaala. Naawe ne weekebera n'oga nti nebbeere lino. Ate Saala si bwe yali yakwatanga ebbeere lye n'alizingazinga bw'ati n'akunya n'atunulira olubuto lwe nga si lwe lubuto lwakyasobola n'okubikkulira Ibulayimu. Embuto zituuka akaseera akabuto ke wateekangako kasikaati ng'akakoma wansi n'ekabulawuzi waggulu ng'akabuto kanyuma okulaba kati nga naawe kennyini toyagala kulabawo. Kati eyo lipooti abasawo si be bagikuwa gwe weegamba luno olubuto nali nebbeere luno terusobola kuzaala nebbeere terisobola kuyonsa. Saala kye yakola ng'agamba Ibulayimu nti wakyali waayo n'olubuto olulabika obulungi wali nebbeere genda azaale omwana Mukama gwe yatugamba. Bakazi mmwe mbalabula tosindikanga bbaawo mbakazi. Baawo tasobola kubanga asinga jjajjaffe Ibulayimu okukkiriza. Ibulayimu omusajja mukkiriza n'ebintu byonna yabuuzanga Mukama. Naye ku kino omukazi kye yateesa Ibulayimu teyabuuza Mukama. Kinootinge